Oluyimba lwa Eddy Kenzo olwa Muleeretu wamu n'oluyimba lwa mwana muwala Rema Namakula wamu ne David Lutalo olwa Love Commissioner. Mulowooza tulubizadde, mulowooza kiki ekiriwo ate ki ekivuddeko ebyo byonna? Buterevu nja kubanga nga kutuusaako. Weekumire ku mukutu guli gumu gwokka NCK TV era nga nkwaniriza ne sekwaniriza yonna nkugamba kimu nti mukwano tuulakkalira nywera wona wooli wona wosinzidde mbe nga ndikuwa naye teweerabira kubanga osubscribinga bw'obanga obadde tonaba ringinga that notification bell, sharinga, likinga saako n'okubanga olega komenti yo. Ebisigadde buterevu amawulire ng'ayinamu obujjuvu nja kubanga ngakuwa ate era kyensobola okubanga nkujjukizaamu nti olunaku olwaleero luli lunaku lwakubiri ennaku z'omwezi ziri 28 mwezi gwa kutaano mwaka 2024. Yonna gy'oli yonna gy'osinzidde tuula kalira nywera mbenga ndukuwa. Tuli ku nnyimba ebbiri Muleeretu wamu n'oluyimba Love Commissioner. Lwaki nkomezzaawo ennyimba zino? Gye buvuddeko abafans simanyi oba bafans ba Eddy Kenzo oba oba si bafans besimanyaawo bavuddeyo ne baba nga bagamba mbu Eddy Kenzo mbu ennaku zino takyata nnyimba, mbu era kuva mbu we yagenda mu federation mbu kuva lwe yeesimbawo okubeera pulezidenti wa federation mbu yagenda okunona copyright mbu ne bamusimbayo ekirabo ky'omukyala mbu ebyokuyimba yabivaako mbuli bwe bamutunuzamu kamera Nyamukenzo mbuli buli gye yeekyusiza Fiona Nyamutoolo mbu wagenda eno Fiona Nyamutoolo mbu ebyokuyimba yabivaako era mbu tebakyawulirayo nnyimba mbu edda yatanga ennyimba kasavu kanyama naye mbu kati takyatta nnyimba mbu baamusayirensinga okubanga baamuwa omukyala. Naye Eddy Kenzo alina oluyimba lwe bayita Muleeretu era nno si lwawala era wolugeraageranyamuko lulinga olwatandikira wamu almost batta mu periodi y'emu ne Love Commissioner. Eddy Kenzo lwaki bamusibako ekintu ky'okugamba nti mbu eyagenda okunona copyright baamuwamu omukyala? Omukyala Nyamukenzo oba Fiona Nyamutoolo ayogerwako kituufu omukyala wa Eddy Kenzo era minisita ffenna tukimanyi kubanga kati Eddy Kenzo yavaayo n'aba ng'alangirira ekintu ekyo. Naye tujjukire nti Eddy Kenzo ffenna tugenda okitegeera mbu Fiona Nyamutoolo mukyala we just wano mangu wano nga bagenze okuba nga alayizibwa nga minisita oba kankugambe gy'oli abalamu wano nga bamuwadde ekifo kya minisita. Naye nga jjukira Honorable Fiona Nyamutoolo agenda okwesimba ku bwa MP nga mukyala wa Eddy Kenzo naye nga teri akimanyi. Honorable Fiona Nyamutoolo bagenda omusimba ekifo kya minisita nga mukyala wa Eddy Kenzo era nga balina n'omwana nga teri yadde akimanyi. Eddy Kenzo afulumya oluyimba lwa Muleeretu nga Fiona Nyamutoolo mukyala we naye nga teri akimanyi. Abantu bakitegeera wano eno ng'amaze okubanga actually bakitegeera nga Eddy Kenzo amuwerekeddeko okugenda okulayizibwa nga minisita. Eddy Kenzo kye yagamba nti ekyama kye yali yakyekuumira mu mutima nga tayagala bannamawulire bayingirire famire ye, naye lwakuba nti wano kyali kimukakatako okuba ng'awerekerako mukyala we agende abe nga alayizibwa oba ng'asweyalinga in. Awo nno we twatandikira okulaba ki we twabalabira bali wamu bali ne Pulezidenti Museveni. Awo nno olugambo ne lutandika abamu ne batuuka n'okusiba ssente mbalina ekifaananyi kya Eddy Kenzo ne Nyamutoolo mbu emyezi 2 emabega mbu basibyewo millions 10. Ne batuuka n'okugamba mbu Eddy Kenzo mbu yeesibye ku Nyamutoolo mbu lwakuba bamuwadde obwa minisita naye mbu tamwagalangako naye nga jjukira abantu bano baali beeyagala dda.
kakati wano oluyimba lwa Love Commission luyingiriramu ne batuuka okumpeyalinga mbu Rema Namakula mbu yali yagwa music naye mbu era naye kati oluyimba lwe yayimbye mbu olukompeyalinga ne Nyumuleretu mbu Rema oluyimba lwe luli class aside oba apart. Ne batuuka okugamba nti Love Commission mbu Rema yayimbira bbaawe mbu n'ono Muleretu yayimbira mukyala we. Naye tuze tukimanyi nti ffenna abayimbi bano bwe baba bayimba ennyimba weewaawo tuzinterpretinga nga yeeyimbidde nga like kamba example mabegakaawo abantu bayogerera nnyo Rema ebigambo bayidawo nze ndi tiimu Rema ate ndi tiimu Eddie Kenzo bonna bange sirina gwe ŋŋamba nti ono y'ono. Rema Namakula nga yakafumbiro wa Dr. Hamza bamwogerera ebigambo yagwa takyalina music gw'ayimba ayimba wa mu kisenge ayimbira bbaawe era tebinyuma tebikyanyuma bigambo bingi nnyo 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 ebyayogerwa bigambo bingi mbu music we yenna gw'ayimba ayimbira Hamza mbu ebigambo byonna by'ayimba alinga Simayayi mbu wa mu kisenge generally bayogera ebigambo ebyo. Rema kati afulumizza Muleretu afulumizza Love Commissioner. Abamu bamuwaanye abamu boogedde amafuukule tebinyuma era simanyi ekiyimba bakikubiramu enduulu Abannayuganda ne weebuza twagala ki kati bye batandise ne Eddie Kenzo bagamba mbu oluyimba Muleretu terulina makulu yayimbira mukyala we era kati takyalina music gw'ayina kuwaana Nyamutoolo naye ffe weetuli ffe abawagizi baabwe tujja kunyumirwa nga buli kimu kye batuleetera kubanga bayimbi baffe tuvudde nabo eri emabega nga tubawagira. Kyebula nkugambye nti nze ndi tiimu bombi kubanga era we baali nga bakyali wamu nali mbamatira so buli omu yasalawo ne bapaatinga ways balina ensonga zaabwe lwaki ebintu tebyatambula bulungi lwaki tuba tubiteekamu entondo si be basoose ba celebrities okuba nga baawukana so ffe tubawagirirayo yonna gye Rema waafulumya kyekyo Eddie Kenzo waba afulumizza kyekyo bonna baffe tulina okuba nga tubawagira naye bagamba kati bantandiseeko mbu takyafulumya nnyimba era nti buli wabeera abeera anyumya Nyamutoolo naye tejjukiza bannamawulire be babimubuuza buli gye yeetooloolera bw'ati ebyo bye yagamba nti yali yeewala kyeva olaba nti yali yavaayo yakisirikira yadde ate era Bannayuganda be bavaayo ne baba nga bagamba nti yali amwagalira mugalale naye ate bwe bamala kumuwa ekya minisita kati atandise okuba nga akoze eki amuwaaniriza naye jjukira omusajja yabagamba nti nali neewala media nga njagalako mbeereko n'obulamu obuli private ne famire yange nti kyeva olaba yeekuumira ebbanga eryo lyonna naye kati ekintu kino ekyowa minisita yali alina okumuwerekerako ate awo gye bitandikidde. Bw'oba mujjukira Rema Namakula bwe yawerekerako era Hamza ekugradulatinga nga bamutikkira nabyo mujjukira stori zaali nnyingi ate zaasukkawo naye kirungi bano bantu bakulu bamanyi okuhandolinga ebintu byabwe era babadde nnyo mu kamera era w'ogenda n'ogeraageranyaamu abantu abasinga okwogerwako n'okuvumwa Eddie Kenzo ndowooza ne Bebe Cool naye bamanyi engeri gye bahandolingamu ebintu bino balina engeri gye bahandolingamu ebintu bino so bano stori zaabwe zifaanagana. Love Commissioner wejjidde nga Rema bamuvuma takyayimba takyalina music era akola gumo gwa kuwaana Dr. Hamza era ebiyimba byayimba bya mu kisenge tebinyuma kati aleese Love Commissioner oyo ye oluyimba nno lulungi lunyuma naye era tebibuzeemu bagamba baalukubiramu enduulu terunyuma bivaasi oluyimba lwandibadde lusuufu n'ogamba bannange so kyekimu
Love Commissioner ne Muleeretu bagamba Muleeretu yandibadde anyuma ne ebigambo balinga abaali bawaana Nyamutoolo kyokka naye ffe bayimbi baffe era ennyimba zonna nnungi ate omuntu agamba mbu Eddy Kenzo aluddewo mbu takyayimba takyafulumya music nze ndowooza bya bulimba oyo Muleeretu oluyimba olwo terunamala na myezi 2 terunamala nkugambye buli mu gundi y'emu same period nga barema bafulumizza gundi Love Commissioner it is the same period ne Eddy Kenzo bwafulumizaamu Muleeretu naye nga baganda bange muli luddawa okyogerako kiggwe muwagizi wa Eddy Kenzo ne muwagizi lwa Rema bantu baffe bonna siraba entalo zaaki era siraba lwaki ovaayo n'ogamba nti kino na kino naye nga yonna gye muli yonna gye musinzidde omukutu tukyali gumu gwokka NCK TV era ng'oliyo tona subscribinga kekadde obeere ng'osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okubanga oleka komenti yo ebisigadde buterevu tukomawo nabyo temuvaawo.